kkooti yalagira kkooti y'ekitiibwa yalagira abantu bano abawaabi baleete buli kye baagala okwesigamako. Amazima bagezezzaako okuleeta balabika percentage esinga obunene bagireese naye era tukyalinamu obulala bwe tutannafuna naddala obukwatagana n'okujja omukulu Jamir omukulu ne banna abalala okubajja e Tanzania baleetako naye tulowooza nti olw'okuba kkooti eragidde byonna ebibulayo babireete obutasukka nga 26 omwezi guno bajja kuba baleese obwo obutono obubulamu. Tutambudde tutuuse ku kitundu ku stage gye tuyita eya pre-trial nti kkooti tunaatera okutuuka weekakasiza emisango egigenda okuvunaanwa abantu baffe. Singa tunaava ku eyo stage eddako bwe tunaakomawo wano mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa Okitoba bannaffe baleeta empapula naye ffe bwe tuba tulina bye tuwakanya ate nga ddala tubirina tujja bireeta ku mutendera ogwo bwe banaaba bamaze okukola empumbawumba yaabwe nga bamatiza kkooti nti kkooti ddala esaanye okukkiriza abantu bano bavunaanwe kubanga mu misango egijja mu kkooti eno eya International Crimes Division toleeta buleesi musango nga bwe guleetebwa mu kkooti ziri endala wabula oteekwa okukakasa nti emisango egyo gy'ovunaana ddala gisaanidde gibeere nga givunaanwa abantu bano oba ebiwandiiko ebitongole ebya kkooti y'eri e Tanzania ng'ewulira emisango kuliko okusaba kw'abantu baakuna ab'obuyinza baakuna bali nga basaba mukulu Jamir omukulu ne banne babaleete wano kuliko ebbaluwa ya ssaabawolereza wa gavumenti owakuno nga emuwandiikiddwa ssaabawolereza wa gavumenti ow'e Tanzania ng'emukkiriza okubeera ng'avunaana emisango Jamir omukulu ne banne. Ebyo bye tuli mu kutaganjula bye tulowooza nti tujja byesigamako n'ebirala bye banaatuwa okubeera nga tuwakanya emisango gye bavunaana abantu baffe.